kansala anakikwatako Kibalama bamuyita Kalemeera mu masomero ezaali zikola amakubo mubazinza mu Paris modo n'owulira omuntu nga mukulembeze ng'ayogera ebintu ng'eryo mwalowooza bamulonde kansala Kibalama mugattano kansala Namatagera NUP fulaga beera bonna oddemu olabe muligola ki n'olwensonga eyo basibe ne banyabo ebigambo tebigenda kuba bingi nnyo bwebale kuwagira Kibalama ne NUP kampite kabbaba masanyalaze naye singa bayuza bya President Museveni singa muno bakutekutedde abaana nga bagamba fa babiyuza n'olwokuba kibiina ky'opposition tebasobola kuvaayo okukwata muntu n'omu okitegeera so kati President Museveni n'abantu mutuyambe bayuza bajjako amasanyalaze basooka kweteesa tetumanyi oba bakuba masimu masanyalaze gavaako ne bayuza ne gavaako ne bayuza amanya agange nze Katongole Emmanuel nga ndi butuuze wawanere Kabanga embeera eyo sigitegera na bulungi bakumaca nkedde tange nga ndaba ekipande bakitemeetemewe bati nempira nga n'okutya ntidde nnyo nenga omubuga awo kiringa nga bwenatematema omuntu n'omutta n'omugjawo ate era bwenzija nenkiraba mpula omuntu omuligubuka bubuusi nenga kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kuba ndaba ebintu ebigenda mu ggwanga ate bibi kuba ekifaananyi tekirina mutawaana tekirina musango naye ate n'ojja n'okitematema kati obeeranga era atemeetemye omuntu naye simanyi bidda bigenda mu maaso sibitegeera kuba eggwanga lyo lizizeemu embeera etali ntuufu kuba toyinza kujaluzanga kipande kyoli n'okitematema kuba oba tokyagalawo ngate ebirala byalala weebiri naye ebisinga ebyo byonna babimalawo byonna byonna ebyoyo maseruka babiwugyeko byonna babitimbuludde byonna byonna babimazeeko tebiriko neki era nebutambula wonna toyinza kuzangako nekimu naye simanyi lwaki babuwalana omuntu obanga olaba okulonda omuntu olina okulonda gweyagala bwojjamu ebipande oba bayagala omuntu era asigala kituufu nga bamwagala kati awo omala budde byebyo ebyange kola gye bakozeemu eno ndi munyiivu nnyo nze Kabalu Paulo ndi mutuuze w'e Kabanga naye abasajja kye bakoze kino kibi nnyo enkola gye bakozeemu eyo mbi nnyo naye era ne banaakola batya ffe kye twagala tukimanyi ekituufu tukimanyi era tukitegeera tetujja kudda ku ebyo nti naye banaakola bino bakola bya bwereere omuntu aba agenda kitegeeza tasigaza bulamu kweyo kye bakoze ekikola kibi nnyo ekyo ebyawe gyebi tebyabikwata kuleka liro kye balaga kibi nnyo tekisaana na mu bantu kiro masanyalaze tegabaddeeko babikoze kiro sobola obalaba naye bakozesa kyanse masanyalaze tegaliiko naye kibi nnyo kye bakoze abasajja abo amannya gange nze Master Ali wano ku Chapati e Kabanga ekipande ekyo nze nazuukusa ekiro nkola ssaawa 11 ku Chapati wano wensiikira nzuukuka ekiro okujja okukola ntuuka wali wansi mu kkoona naye ekintu nsooka neekanda ng'ejji yatonye oluusi Kibuyaga yasudde kayumba waliwo obuyumba bw'embaawo awo sooka nzirya emabega ngenda okudda wano mu maaso kwetegereza obulungi ndaba kipande ky'amaseruka wansi nga bakisaze kirabika bakozesezza kiso kiringa kiso okusala ekintu ekyo
nempitawo saakisemberedde kunengenda ku mulimu gwange wano okukola wenkolera wano naye nga kibi nnyo abantu abakikola tukivumirira esekuvumirira kibi nnyo batuyisiza bubi mazima abantu bonna wano ekabanga bakedde mu kiyongo biri wano bonna ne bakuŋŋaana ne beewuunya omuntu yakoze akola ekintu ekyo kyebakola bannaffe kya butiitizi nnyo butiitizi bw'amaanyi nnyo babyokezza ebyekiyanja ekya pulezidenti nakyo kyagendeddemu babikumyeko obukumi muliro ande babyokikya newuuniza ino nze ndi Musada Musogayo okujja okutuuka mu igombolola ery'Empatta ku saidi mu Buganda gyendi basoga banange ndikwena mwetegereze abantu bo bali kutukosa ebipande bali kubiyuza byonna bali kubimalawo butiife bana tujja kwekuma tutyanga ate Omusada yetukoba amazima ati emiti emito n'ekivule n'emivule butimperative emiti emito tubonere kwoyo okuboneka nga twenda tugunduke tuvuye ku mumberedde abavuka ayo niweyenda okunwa amaadi bali kutukemula bwamigo butimperative tujja kukola tutya era tuboneke nga tuli kubitawo bana abavuka ndikwenda twebereremu buli muvuka munafaidire munupu oba tubabameka twetaaga tumugemeku ayo ndikujja okwewuunya nga nze nvuire Busoga nvuire mu district ya Mayuge ndikujja okutuuka mu district ey'Emukono mu igombolola ery'Empatta nga byo ndikwagana nga tibirungi ebipande bali kukuba bantu migo bali kubiyuza butimperative tujja kubitawo tutya era tujja kumala kututya nga byo bali tukola tibirungi Sikavuma ng'ate ndi mutongole w'ekitundu kino kiyanja buli kaasa nvumirira nesekuvumirira yenna ebikolwa ebiri mu kukolebwa bannaffe okubatulugunya n'okwokya ebipande kitabadde kituufu tetulina munnabyabufuzi yenna gwe tugobya kipande singa obeera ng'okitadde abantu abatuufu n'olw'ensonga eyo nze nyongera okutegeeza oba okuwa information eri bannaffe bonna abali mu kuvuganya kuno buli muntu akole kyateekeddwa okukola munno gw'ovuganya naye waba yataddewo ekipande nga gwe basinga okwagala noonya lwaki bamwagala ate abantu balina wiringi lwaki bamwagala n'olw'ensonga eyo nyongera okuvumirira ekikolwa twakoleddwa ku munnaffe Kitta Miss Kansala w'eggombolola y'Empatta okumukuba n'omutuusaako obulabe ekyo tekyongera kujja obuwagizi gy'ali n'olw'ensonga eyo nyongera okutuusa obubaka eri abo abakikoze mbavumirira olw'obuwagizi bwe mulowooza nti muyinza obufuna nga muyise mu kutuusa ku bannammwe buvune ekyo kya bulabe nnyo eri ekitundu kyaffe era nyongera okubawa obubaka nga mbategeeza nti mwongere okussa mu nkola abantu bye baagala bongere okubaagala mu kisanja ekidda kuba kino eno kyabalemye dda ekisanja kino ababaddeyo bonna tugenda kubajjayo tuteekeyo abantu abasobola ekyo nkyogedde nga Waswa Charles Kavuma omutongole w'ekitundu kino kiyanja buli kaasa ebipande bino babyokyeza amasannyalaze nga gaggenze zabadde mu ssaawa 10 nga bigenda kukwera 11 ez'ekiro ababyekyeza ebipande bino bavuddeyo ku ppiki oba bamaze oleeta amafuta ne bayiwako ne bookya oba balabye waliwo omwana eyatuyise ono wa bukya najja n'atugamba wuuno omwana yokya ebipande kati twazze ne balinnya ppiki ne batwala misini nga tetulinawo ppiki kutaasa mbeera yonna ekitegeere ekyasoose okubeerawo nga tulina kitamiisi okumutwalawo ni munamagoma nga bamutwayiza ali omukuba omuggo ekyo bwekyavuddewo okudda wano eno mu budde obwo bwennyini webagidde okwokya ebipande okutaasa embeera mulabe nga nappiki nga ffe tuli ku bigere nga tosobola mugoba ekitegeere naffe ne tugamba tetulina kyakola naye tubeere kimu tetulina buzibu aleeta gwe tutimba naye ffe tumanyi kiki kyetwagala ffe twasalawo okulumba nalwo ekipande nkirabye ku makya erinnya eryange Wabwire Tanasi nga ndi mutuuze w'ekiyanja wano wennyini naye ebikolwa ebitandise okutuuka wano ewaffe ekiyanja bivumirira nesekuvumirira yonna kubanga kano akalulu kaddembe buli muntu waddembe okulonda omuntu gw'ayagala naye tulabanga kakati ate bakandideeti baffe nga batandise obakolako ebikolwa ebyefujjo kitweraliikiriza ate ne tulowooza nti bannaffe betuvuganya nabo bafunye akatengo naye nga mu buli ngeri mbadde nsuubira okuba nga bandize ne batukwana bukwanyi ekifo ate kyetukolako effujjo era nsaba abakulembeze baveeyo bakivumirire nnyo era bakirwanyise kubanga buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma abantu baabwe
nga ddala nakakati bano abeesimbyewo wabanga bakolera ddembe njagala baveeyo batulage nti yadde akuvuganya taba mulabewo. Era nsaba gavumenti webanga eyagala eveeyo ebanoonye bonna abakola ekintu ekyo, kubanga ebintu bino twasooka biwulira Kabanga kati bizza biranda newaffe bituuse. Balyekyeza ekiro ekikeesezza olwaleero webamala okwetega wali kansala tukakasa kyababadde bamweteeze bebaze ne bakola ekikolwa kino. oba bookya obakola batya bakole bye baagala okitegeera. Peter Minsi kansala eyeesimbyewo ku kaadi ya NUP okukiikira eggombolola y'Empatta ku district 2026 paka 2031 eggulo nannyuse essaawa 4 n'ekitundu bwe nabadde nzirayo ku kereziya y'Ekiyanja waliwo ampu ennene bwe nasibye njiyiteko omusajja eyabadde mu ngatto z'amagye n'afubutuka mu kasiko ku mabbali najja nnyambalira bwe yansemberedde n'engwa kyabugazi n'akwata omuggo guno n'emikono ebiri agunkube ku mutwe n'engusala benti era mu kugusala omutwe n'engutaasa ne gukwata wano ku kibegabega n'ennyimuka awo naye n'ayimuka ojja kunsaasira omukono guno gw'omulwadde tegusobola kukwata n'akwata n'emikono ebiri akube ku mutwe n'enteekayo omukono guno n'enkwata omuggo era kyova olaba omukono guno gwazimbye mulwadde kati gwazimbye gwe tegusobola kukwata. N'essaawa eyo obulumi nabadde sibuwulira kuba nabadde nnwanirira bulamu. Olwamaze ne tusembera nga nange we nagukutte sayidi emu n'ekwata n'eno ne tuba nga tuliko ku muggo bantu babiri nze naye ne tulwanira eddakiika nga 8 nze naye naye nga nkuba enduulu abantu bantaase nga teryajjanga bwendeekaana. Mu ddakiika ey'omunaana omusajja olw'obuwanvu bwe yansitulidde ku muggo guno ampanike n'ensimba lumu n'engusika n'atalantuka n'agwa n'engukwata n'emikono ebiri kuba gyabadde miramu awo nemukuba ku mutwe n'amaanyi gange gonna naye n'asituka n'akomawo nannyambalira. Bwe yakomyewo nannyambalira ne muyisa omutwe mu nkwawa n'omugonza yabadde akyawira ne mumusonseka emiggo muno nga ngisonseka busonsesa emirundi nga 45 n'addamu n'anta n'addamu n'akomawo nga naye nkyakuba enduulu mu ddakiika nga ey'ekkumi mu lutalo olwo omusajja yagenza olaba nga nange sirwana kutaasa bulamu wabula nwana kumutta bussi n'ata omuggo n'adduka n'ayingira payiri n'aŋŋamba ye gwasibye NUP mu Kiyanja n'Empatta ng'eki eggombolola gwe musango ogusooka. Ekyokubiri genda ku ofiisi ya NRM emukono olaba ajaluuna mutuule mwogere. Ekyokusatu yaŋŋamba nsasule sente ze nali neetaaga ndabike nga nva mu kalulu kuba ekituufu akalulu kano nze asinga obuwagizi ku ffenna abakakoze eki abakalimu. Mu kuddamu omusajja oyo namugamba ebigambo si bingi. Namugamba ekisooka ne bw'oba olina biliyoni 5 sisobola kuva mu kalulu. Ekyokubiri ebisigadde mbikwasizza Katonda ekirijja kyekirijja. Ekituufu we naviiridde mu kitundu kino embeera eyo yabadde tennabaawo ku ssaawa ezo era nange naakakomawo nsanze biri bwe biti. Sisobola kunnyonnyola byatuuseewo ssaawa mmeka nange mbadde naakatuuka kuba mbaddeko ku poliisi ne reportinga ate nga nkyayagala ogenda mu ddwaliro ofuna treatment kuba ekituufu nina obulumi bungi. Ekituufu we naviiridde mu kitundu kino embeera eyo yabadde tennabaawo
ku ssaawa ezo era nange naakakomawo nsanze biri bwe biti sisobola kunnyonnyola byatuuseewo ssaawa mmeka nange mbadde naakatuuka kuba mbaddeko ku poliisi ne reportinga ate nga nkyayagala ogenda mu ddwaliro ofuna treatment kuba ekituufu nina obulumi bungi. It is such saddening. Tandika introduction mukama. Erinya Semakade Vincent abali gwe bamanyi nga Vin Tata Najomo kansala gendo kikiriro muluka gwaffe guno oba ku ogombololo ne Empata waliwo ekikwekweto ekigenda maaso ekijjayo ebipande bya NUP byonna kasitoba nga oli kansala oli kinengo oli ku kadi ya NUP tebakiriza kipande kubaawo ono abikola agamba nti Mpata terina kubeeramu NUP naye olw'amanyi g'abantu ge balaze basazeewo okulaba nga bajjayo ebipande ekisinga n'okunnuma nti agamba mutayagala opposition mu Mpata naye ebipande by'abalala okugeza nga aba DP eby'omubaka nga Honorable Kayondo ebyo tebabijjaayo bajjayo ba NUP kyokka kati kino ekipande kyenkutte kibadde waggulu wano ku muti eyo waggulu neera bawarampa baleeta amaddaala ekiro mu matumbi ne bajjayo ebipande bya NUP era tosatambula mu gombololo naye Empata nosanga ekipande kya NUP kyonna kiba kya President Kyagulanyi Ssentamu naye ffe tubasaba bakola bino mukoze emyaka gya mwana kyekiseera mututte kyekiseera mutuleke eggwanga tulinunule kyembasaba Salongo Kiyaga Henry ssentebe wa Bugigi embeera eno eriwo y'okuyuza ebifaananyi teraga bugunjufu eraga butiitiizi kuba n'obojjewo ekifaananyi ky'omuntu kiba kyo kijje ku bwongo bw'omuntu amulonda omuntu amulonda yaba asigala kyakirinako naye mbadde nkubiriza bikikwatako bongera amaanyi kwebika nti babuulirira abantu abakola ensonga eyo bagisazeemu kubanga oba tompangudde ng'ojjeyo ekifaananyi kyange kiro amasanyalaze nga gavuddeko ogweko amasanyalaze gavaako omulundi gumu ekigenda mu masanyalaze tutamanya nti oba nteekateeka ekwatagana n'abo abakola ku masanyalaze naffe tetumanyi twakirabiraawo naye kibi nnyo bambi kyebakoze ku bintu by'omubaka era enkola eyo negenda mu maaso kubanga oli wakusanga awagira oli nakusanga nga ojjayo ekifaananyi ky'omuntu we ate kukukola kyonna kyaba asobodde okukola kale tusaba gavumenti esomesa abantu bamanyi nti ffenna tuli bannayuganda era ffenna twesimbyeyo ng'abaana bali mu lujja olumu naye baleme okukola ekyo ekintu kyabo butiitiizi kwaba bakola ekyo bannange era nkivumirira nsobola kuvumirira yenna kikyamu. Maseruka Robert, 89th Guild President of Makerere University, the General Secretary of the National Unity Platform of Mukono District, and currently an NUP ticket holder on the position of Parliament Mukono South constituency 2026. It is such saddening that in a democracy where we're supposed to treat each other equal, such is happening in our constituency. You can see the breakdown, you can see the violence that is happening on our posters that we brought in this constituency. We are trying to urge members that we are with that democracy requires that we treat each other equally. Our elections are here by law and we are all candidates. The best way to understand whether you're going to be elected or not is by reaching out to the voters. They are the last resort. They are the ones that will decide at the end of the day who they want their leader to be. We cannot treat each other in such a way and think that by doing this, in so we are having more voters join our teams. We request each and everyone that we are with that democracy starts from us. Even if you feel that you're not about to win, you don't try to poke and pierce those that you're seeing are actually going to win. So we request that police should involve in this. We call upon the Electoral Commission to talk about the injustice that is happening in the elections that we are holding in Mukono South currently today. Thank you so much. Sebo bali nyo bali ddala erinnya Maseruka Robert omwandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform ate Guild President wa Makerere University w'ekinana alina tiketi ya National Unity Platform ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Mukono South 2026. Okusookera ddala twagala okuvumirira nese kuvumirira yenna olw'embeera egenda mu maaso mu constituency yaffe. Tutambudde constituency yaffe eno okugitalaaga nga tukkiriza nti engeri emu gye tuyinza okukola publicity n'abantu okutumanya be ebipande byaffe
ate ng'ebipande bino biriwo mu butongole n'Electoral Commission yatukkiriza okubitambuza byonna gye twagala naye kibi nnyo era kikyamu nnyo kyonna gye tuyitidde Eggonve Kiyanja Empatta Kabanga ebipande byaffe byonna twasanze ndowooza waliwo yabifunyeeko obujja n'akwata ejjambiya ebimu n'agenda ng'abisala kino kyenjogerako wano olunaku olwaleero alabika yazze n'amafuta n'akiyiwako era yewe kyakutte omuliro ndowooza n'adduka naye nekiremererwa okuggwawo ffe tugezaako okuwa obubaka eri bannaffe betuvuganya nabo tiffe tuli mu kalulu kano mu mateeka ate era tuli mu lwa mirembe ffe kyetukkiriza buli omu ateekeddwa okutuukirira abalonzi n'ababulira ensonga lwaki yeesimbyewo era ne bakulonda bwe balaba nga tulina obuwagizi bulungi kye bawulira njagala okubazzaamu amaanyi si be basoose okukiwulira kuba nange nkitegeera era naye babikula bayibuli omutima gwe balina gwe gumu ne baganda ba Yozefu gwe bafunanga balaba abayitako sipiidi nnene nsaba okubagumya mugume Maseruka Robert waali ffe tulina gye tulaga naye tubasaba tusse ekitiibwa mu bannaffe betuvuganya nabo nga tetuyomba nabo nga tetubavuma nga tetubawemula nga tetubatuusaako bintu bifaanaganako bwe biti tewali master wa violence tusse mu bannaffe ekitiibwa bwe tuba twagala okulaba ng'ekitundu kyaffe kino kigenda mu maaso kandidate asinga obulungi asinze okunnyonnyola ensonga abantu gwe basinze okwagala nga balaba yagenda okutuusa ebirowoozo byabwe tumukkirize yaba awangula mwebale nnyo mwebalire okusookera ddala ebipande bino bitwala ssente nnyingi go ge mazima kubanga ng'oggyeko okusookera ddala okukifulumya gye bakifulumiza obubaawo bwongayo omubulaba okukipangako kutambulirako obupiira kubaddeko abantu abakitambuza ne gye bakikuumira kakati ebipande okutwaliza mu ssente zo nnyingi ddala nyinza n'obutayimirira okuzoogera mugambe eyi ekipande obupande kubanga zo ssente nnyingi naye tuba tukola ebintu bino tulumirirwe bannaffe kubanga oba oli awo yengeri yokka gye tuyinza okuleeta demokulasiya omulungi gwe tukireyime nga tetuyinza kubanga tufumirira abalala ate nga naffe abali mu kalulu kano akasookerwako bwe twekuba bwe twevuma bwe tuyuza n'ebipande by'abalala tukkirize oli waba alina wakususeeko teyeetaaga kuyisa bw'ati ekisemberayo ddala nti akalulu kali mu mitima gy'abantu ebipande ne munaabiza okubimalayo ne tunakeera ku makyanga Maseruka tewali walabibwa ku kipande akalulu k'abantu kali mu mitima gy'Amaseruka ate nga bagenda kamuwa era agenda kuwangula mwebale nnyo mwebalire ddala buli we tuli wonna twogere ku nkyukakyuka naye bakubuuza gw'omumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe okukyusa embeera mwe tukulidde nga tulaba batata baffe babonaabona okutuliisa okutusomesa n'okutwambaza ng'oggyeko ebyokuba twagala okusaka basaliisa abaana baffe mu nsonga y'ebyemikono muntegedde bulungi omwana ayinza obutayambala kakofiira ka diguri kubanga ffenna tetulina busobozi naye ate tusobola omutendeka n'amanya we wookya ebyuma bwe bakola rubidi soap n'asamba ekyalaani n'akola keeke bannanga awo mba mbakoze bubi oba tosobola savayivinga kovuma bwenyonnyola abantu kiki obakoledde okumala emyaka emeka era basebo ne bannyawo temukkiriza nawuli ne batandisa okukaaba okuva e Makerere University ate mu ngeri y'emu n'enkulembera akasozi k'abayivu e Makerere nga guild president njagala okubategeeza basabo ne bannyabo nze muwandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform owa Mukono District ate n'ensembyayo nga mbeebaza mwebale kusaba mwebale kunteekako mafuta mwebale kusoma dduwa mwebale kukolesa bubaani n'ababwezabweza mwebale kwata mu bidde Maseruka Robert ayimiridde maaso gammwe nze alina kaadi eya National Unity Platform akawulira amuleera ezo zaali ssaala zammwe tetuli bamaanyi okujjako nga mukkiriza ali bulungi muntegedde bulungi fene waffe embalira
eggwanga eraga tufiirwa abaana 3,500 mu masomero ga primary batasoma kumala. Tufiirwa abaana 2,500 mu masomero ga secondary. Omuntu okutambula okutuuka ku ddwaliro erikulinaanye kikwetaagisa okutambula kilomita 5 okutuuka ku ddwaliro. Ate kitegeeza waliwo n'abatambula ezisukawo nga banoonya ki bannaaye? Nga banoonya ddwaliro. Eno ewaffe Mukono South gy'osanga nga constituency yaffe ebaliwo mu kye bayita Kampala Metropolitan constituency ezirinaanye ekibuga ekikulu ekya Uganda Kampala nga temuli masannyalaze. Ab'ekatasi bonna kijja mwaka? Ab'ekatasi bonna kijja mwaka? Tetwaka. Abaali abekalagala mwaka? Tetwaka. Mumanyi lwaki njogedde eri ebifo biriko n'ekigambo Kisoga tawuni ki? Katosi tawuni ki? Ekigambo tawuni kitegeeza kinene nnyo nti abantu bateekeddwa okuva mu byalo bajje mu tawuni, naye gy'osanga nga n'amasannyalaze tegakola ki? Njagala okubategeeza basabo ne banyabo tulina gombolola ddamba. Gombolola kyenge bannaaye baliyita Mpunge Saabu County. N'okutuusa olunaku olwaleero bukyanga Batonda Adamu ne Eva tewabangayo kataala k'Empunge nga kaakamu amasannyalaze. Ebyo njogeddeko bitinitini. Eno ewaffe gy'osanga nga twetooloddwa amazzi naye ng'abantu banywa amazzi amakyafu. N'amala emyaka 5 nga tosobola kusonga nakubba wahoola nti gwe yagizimba. Abaye mufuna bulungi? Mufuna bulungi? N'amala emyaka emeka? Ng'abantu abakusindika banywa amazzi amakyafu, banywa n'ente, banywa n'embizi, banywa n'enkoko, n'otateekawo yadde kabbowa abantu mwe basobola kulabira nti okoze. Basabo ne bannyabo obulumi bwaffe bungi. Obulumi bungi basabo ne bannyabo. Naye ffe tuzze n'ebigambo ebigamba nti basabo ne bannyabo essuubi libaddemu. Maseruka Robert yazze. Kaagati ebyo mbabuulidde bizibu. Kambawe ne solution ye. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Kunga Uganda! Kunga! Kunga! Kunga Chagulanyi Kunga! Kunga! Kunga Maseruka Kunga! Kunga! Kunga Tanjeru Kunga! Kunga! Kunga Pata Kunga! Kunga! Kunga Mpunge Kunga! Kunga! Kunga Katosi Kunga! Kunga! Kunga Nachisunga Kunga! Kunga! Hey! 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 Ra! Ra! Cha! Cha! Ah! Abafudde empatta baliwo mumbanikire ku mikono. Abafudde empunga muliwo mumbanikire ku mikono. Abafudde ekatasi mumbanikire ku mikono. Abanakisumba mumbanikire ku mikono. Abekometa muli. Kakati waliwo bakatukyaza bassebo ne bannyabo. Ab'empenjeru. People power. Our power. The people power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Nze mbasaba tube mu ggwanga ettono nga tulowooza n'abakulu. Twewale n'obuyisi obwabo abafuzi abangi abajjudde omululu. Tuteme n'embende esifuga eggwanga eppya lino erijjula amabavu. Nze nsaba twejjukize ffe Uganda era ne Uganda yeffe. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world, deserve a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we